okuva mu bitundu ate eby'ekibuli. Nze Ronald Kitanda era njagala okutegeezaako nti mukadde kano tuli wano ku muzikiti omukulu ogwa Kampala mukadde era nga njagala okutegeezaako nti keetalo kamaanyi nnyo okubeera nti abaddu ba Allah olunaku olw'enkya nate bagenda kusaala Idi Aduha, Idi ey'okusala ebisolo. Njagala okutegeezaako nti badde ntalagako mu kibuga Kampala emisana wonna nemba nga ndabye abantu abaddu ba Allah bangi nnyo baguze ebisolo bibagenda okuba nti basala olunaku olw'enkya, bangi mu butale bujjudde. Obutale obadde nga bukoma ssaawa emu ey'akawungeezi. Njagala okutegeezaako nti nakati abaddu ba Allah bakyagenda mu maaso n'okugula ebintu bye bagenda okukozesa olunaku olw'enkya. Njagala mukadde kano neegatte ku Dr. Sheikh Ziyadi Swalehe Lubanga akulira sharia atubuulire enteekateeka z'okusaala olunaku olw'enkya ziyimiridde zitya, abaddu ba Allah Mufti bubaka ki bwe yabawadde. Sheikh oli butereevu ku BBS Telefina, tubuulireko ku bubaka bwa Mufti ate otubuulireko n'enteekateeka z'okusaala olunaku olw'enkya. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ku Uganda Muslim Supreme Council headquarters Old Kampala ku National Mosque tubatuusaako obubaka obwa Idil Adha ey'ekitiibwa. Eno nga ye Idi enkulu mu Busiraamu era ebeerawo mu biseera nga abalamazi bagenda okulamaga olugendo olutukuvu olw'e Mecca. Wano ku Uganda Muslim Supreme Council Idil Adha egenda kutambulira ddala olunaku olw'enkya olwokusatu nga 28 ogw'okumukaaga 2023 era ejja kutandikira ddala essaawa 2 ez'okumakya. Abantu bakubiriziddwa okubeera nga bakeera bafune ebifo ate era tusobole okufuna obwangu bw'okubeera nti Yidi eno esaalibwa engeri gyeri nti Yidi yakusala bisolo. Olumala okusaala abantu nga bagenda kusala bisolo era nga bw'okyogeddeko abantu bali mu keetalo, naffe abantu tuli mu keetalo ak'okubeera nga tweteekerateekera okusala ebisolo olw'okwanukula omulanga ogwa Allah subhanahu wa ta'ala weyisiriza ku muddu we omubaka we jjajja waffe owabakkiriza Ibrahimu alayhi salam. Okusala ebisolo kirungi nnyo era kya ttendo okubeera nga tuyimirizaawo enkola n'obuwangwa obw'Obusiraamu obw'okuyiwa omusaayi nga musaayi gwa bisolo si gwa bantu. Bannaye ebisolo bino tubyenyuminkiririzaamu. Ekisookera ddala Allah yabigonza n'abitugondeza. Ekyokubiri Allah ayagala tubifunemu empeera. Bwe tuba nga tubisaze tufuna empeera okuviira ddala ku bwoya bwabyo, ennyama yaabyo, n'okubeera nga tuyingiza essanyu mu mitima gy'abantu abatali kusosola. Era ebisolo bino ebinaaba bisaliddwa okutandika n'olunaku olw'enkya bigende ddala mu maaso mpaka ennaku 3 ezinaddirira olunaku lwa Idi, nnaku za kusala bisolo. Era bwe biba nga bimaze okusalibwa abantu babiryako bannannyini kubisala ne bawaako ne baliraana baabwe bawangala nabo, ne bawaako mikwano gyabwe, ne bawaako n'abanaku be bawangala nabo. Buli muntu n'afuna essanyu olw'okuba nti ayanguwiriziddwa okufuna enva mu lunaku luno olukulu olwa Idi. Mpozi Idi eno etuukidde mu kiseera nga waliwo enteekateeka z'okuddaabiriza ekifo. Abantu ba Allah bagenda okujja olunaku olw'enkya, omulyango guno gwe tubadde tumanyi gwe bayitamu buli mu kuddaabirizibwa mukadde kano. Tugenda kukozesa miryango ki? Era nga bw'okyogeddeko ku Uganda Muslim Supreme Council tulinawo enkulaakulana n'okutereeza main gate. Era eyo main gate eri mu kuzimbibwa tubeere nga tutuukana n'omutindo ogwa Kampala bwefaanana. Jjukira nti kino ekifo kyalondebwa okubeera nga kyekifo ekikyasinze okubeera ekiyonjo mu kibuga Kampala kyonna. N'olw'ensonga eyo Uganda Muslim Supreme Council headquarters nga eri mu kuteekateeka okulongoosa main gate. Awamu n'ekyo bagenda okusaala Idil Fitr, Idil Adha al-Mubarak, bagenda kukozesa gates 2. Gate esooka ye eya wansi ne gate ey'okubiri egguliddwawo olwaleero olw'okwagala okuyamba abagenda okuyingira wano engeri gye bajja mu bungi baleme kwenyiga, baleme kufuna buzibu bwonna. Waliwo gate yamaze okuggulwawo wansi awo nga abantu bajja kugyeyambisa okweyongera ku gate eri eya wansi bajje basaale
awatali kufuna buzibu bwonna. Tweyanziza nnyo tweyanzege Dr. Sheikh Ziyad Swalehe Lubanga, Director Sharia wano ku muzikiti gwa Kampala mukadde. Okukwata obudde kye kimu ku bintu ebigenda okusinga okuba nti bikuyamba nnyo gwagenda okujja okusalira wano ku muzikiti gwa Kampala mukadde, kubanga wadde ng'ogulaba nga munene ate nga ne wabweru olaba ekibangirizi kinene, ekifo kyonna kyonna kijjula. Kale ky'olina okukola kukwata budde okuba nti ote onaafuna w'oyimirira oba w'onaafuna w'obeera osobole okusinza Allah. Njagala okuzzaayo mu studio ezewaasiifu Ssekiwunga, nze Ronald Kitanda mbadde n'Azizi ku kamera, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Webale nnyo Aziz ne Ronald Kitanda, webale nnyo Ivan Bad Sako ne Sulaiman Sebugwa olunaku olw'enkya lwa